mwe bali kola mulimu ogwo era I salute you kale malo ebebaza ebigambo ng'ebyo then njala soka kuyisaawo ebigambo bino wammanga atulyoka tugende bulungi nnyo ku video eyatuleso olw'ensonga tulina obudde ngenda kukolera essaawa emu n'ekitundu yokka then tugende ndoza kansooka akalango kano then tulyoka tugende mu maaso eri mwenna abaagala okutambula njala batuusaako akalango kano ak'enjawulo nga kali mu ggwanga lya Canada eyeno kubeera conference eno nga ekwasaganya ku byabulamu na ba social workers. The International Conference on Social Work on the International Conference on Health and Social Work. Omulamwa gwa health in a social perspective nga betaaga abantu bennyini abanansi abera mu Canada ne betaaga n'abantu abava ebweru wa Canada. Omusomo guno ba conference egenda kubeera mu Ontario Science Center Lusanvu Don Mills Road North York ku number M3C1T3 ngejja kuba sponsoringibwa oba ejja kubanga ewagirwa GEC Global Events Canada. Ngoyagala ebisingawo ojja kubira ku CEO owa event eno ku namba kasaze emu mukaaga nya musanvu 02 29 oba mukubira ku simu ya direct call oba omukubira direct buterevu ojja kuba kasalaba emu 377 288 988 omusomo guno gujja tandika oba semina ejja tandika mu mwezi gwa mukaaga nakuzo mwezi 21 ekomekerezebwa nakuzo mwezi 22 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024 gwe mwaka ogujja. Kale nno ojja kubanga osobola okubanga weeyunga ku bannafaabo okubanga ogenda okubanga osoma. Ndoza kansoke mpisewo na kano mukategere bulungi nnyo. Njala tegeze banna Uganda mwena naddala comrade okwetuula Uganda yonna nti omuze gw'okuddamu okukwata bannaffe ab'enkyukakyuka guzzeemu era nga akawungeezi kale lwe twogerera muganda waffe omu gwe bayita Bwambale Godfrey ng'ono emirimu gye abadde agiddukanyiza amaserengeta g'eggwanga Uganda. Olwaleero drone ez'abatamanya ngamba zizze ne zimukwata ne zimutwala mu kifo ekitanategerekeka era tamanyikiddwako bayitire. Yoyo muganda waffe Godfrey Bwambale atwaliddwa drone y'abatamanya ngamba olw'ensonga nti bali mu kutya tebamanya ngeri ki president gya coordinating mu bantu okuba nti yafuna abantu mu bitundu by'amaserengeta g'eggwanga. Oyo muganda waffe Godfrey Bwambale akwatiddwa ono mu bakulembeze b'ekibiina kya National Platform era abakunzi mu bitundu by'amaserengeta g'eggwanga oba kyetuyita Western Region ndowooza okusingira ddala mu side ze Kasese Fort Portal n'okusibira n'ebitundu bisinga. So muganda fono drone ezimuwambye olwaliro ne zimutwala yenna mutambuze ekifaananyi kino ku social media mu sharing kubanga tukoyiba n'abasajja okuba nti akatenga tebakateekamu okukwata baana b'abantu na kubatta. Kale awo nno bwe mmala okubanga nvuddewo njala tugende ku katambi akaleero nga tugenda tandikira mu kalowoozo kaleero. Akalowoozo kaleero njagala kagende buli muntu yenna gyali ng'okuze mu myaka oba ng'ovudde myaka egy'ekitiini. Myaka gy'ekitiini gye giriwa kwe kuva ku myaka 16 okutuuka ku myaka 3 kiba kitegeeza nti ovudde myaka gy'ekitiini oba oli myaka gy'ekitiini. Akalowoozo kaleero kagenda buli muntu yenna gy'oli ng'era okuze oli mu kwetakulira. Manyi ebiseera ebisinga tugamba nti baatankulu kwetakulira. Lwaki baatankulu kwetakulira? Olw'ensonga nti enkoko bw'emala okubiika amagi emala n'egamaamira. Bw'emala okugamaamira mwattu n'ejjamu obukoko obuto. Obukoko obuto buno bulwawo nnyo okutwala ebbanga okwetakulira era maama yaba abutakulira mpaka butuuka ekiseera okubanga bukuze butandika okwetakulira. Olwo we wava n'olugero lugamba nti enkoko abaana baayo basudde tebasudde nti yabasudde busuuzi muguluka baba tuso okwetakulira olwo nga naye erowooza ate kubazzaako okutuyita nti enkoko yasudde abaana so tiyaba akasusembu yabatadde nno kubayita baatankulu kwetakulira tibaata baakutanga oli mukulu ogenda okwetakulira. Kati mwenna bwe baatanga muli bakulu ogenda okwetakulira onjagala bazza mu kalowoozo ka leero nammwe muwulireko bulungi nnyo ebigambo bino. Bigenda kuva mu kigambo ekigamba nti ensimbi tezikubalirwa munno. Ensimbi tezikubalirwa munno kwe tugenda okujja akalowoozo ka leero. Munnange gwe wenna ng'oli mu Uganda onoonya ekyo ekigula emagala eddiba naawe ali mu diaspora ng'onoonya ensimbi
osobola okwebezaawo ng'oli mu mbeera ennungi kirungi nnyo era twagala obebaza mwenna abasobodde okuba nga bakola naye njala bategeeza nti bwekuba nti ensimbi tekubalirwa munno mwenna abantu abali mu diaspora njagala mwebeere bayagendereza nnyo nga mukola emirimu naddala egy'okuba nti mulina emirimu gye muziyagala okukola ewaffe okwawe mu Uganda embeera y'ebyenfuna nga bweri mu Uganda munnange enzibu nnyo kale obanga otuyana emikiro n'emisana ng'okola nga balubu oyingira ku makya ofuluma lwaggulo oba ogenda okuba kwabaka essaawa ntono nnyo munnange fuba okulaba nnyo nga wegendereza nnyo okwetegereza ensimbi zosse okukola emirimu gyo ewaffe ku bwabwe ku butaka embeera si nnungi mu byensimbi nga ne muzaddewo otyo asobola okulyamu olukwe mukyala wasobola okulyamu olukwe muganda wasobola okulyamu olukwe ne mutabani wo omwana gw'ozaala asobola okulyamu olukwe ensimbi n'azimanya oba n'azikavula ate ne mujjamu empalana mu bintu ebitali byakusaaga nabyokuwano bakikola kati nga ntandika mu kalowoozo kaale ngenda kuwagabwa bw'obanga toli mu bwangu nnyo ng'omuntu ali mu diaspora mbadde ng'oyina naddala oyina ebikwogerako oba ebikuwaana ngenda kuwagabwa kuŋŋaanyanga ensimbi yo bulungi nnyo ekutuuyanyiza ogisibe mu kikondoolo oba ogisibe mu kikondoolo oba ogisibe mu nsawo gye tuyita mpa ku kiwogo ezo ensawo twabeeranga nazo nga tukyasoma naye weewa obudde nti mu luvannyuma lwa myezi 6 oba luvannyuma lw'omwaka gumu luvannyuma lw'omwaka gumu oba luvannyuma lwa myezi 6 ngenda kukuŋŋaanyanga obuma bwange nsobole okuba nga ngula tikeeti entwala ey'ennyonyi nzire ewaka nsooke ngende neekolera emirimu gyange olwo lwe mmala amala oggikolako zenkoze ng'ensimbi zikeya ate nnenye nzireyo neekolere ensimbi ziremu nkole ebiseera ebisinga okutuma kulungi nnyo naye ebiseera ebisinga okutuma kubi nti saagala wejjusa otandika okuloga oba bakuloge olw'ebintu ebitategereka abantu betulina ewaka abantu embeera nnaku zino embeera mbi nnyo n'owaakuvaamu ngenda kukusaba obuteetugira ku kyeyo ngenda kukusaba emmotoka obutakkoona batulamu obutakkoona batreni obutakkoona mutandika okutuula ku mmeeza mutegere embeera y'enfuna nga bali mu Uganda mutandika okulekerawo okusindikira bannamu omusimbi ogutokomoka kubanga gwegoweza ssente tamanyi bugobi kibwoyitamu yamanyi nti ziri eyo zitonyanga bikoola bino omuti zitonyanga mukoola oba ziva ku muti nga ziva ku muti ng'ebikoola omuva omuvule ogukoze eki omuvule oguvuddeko ebikoola kati njala kukusaba munnange bw'obanga okola ensimbi zo era ng'ozituyanira twala obudde weewa obudde nti luvannyuma lw'omwaka bw'omwezi luvannyuma lw'omwaka w'emyezi 6 ngenda kukuŋŋaanya ng'ensimbi zange zino ngende nzeekoleremu ebintu ku gurawundi ndyoke nnenye enkomewo bw'oba tolina byogera naawe ojja kufuna kunoonya enkola gy'ogenda okukolamu okusobola okwewala abatamanya ŋŋamba bagenda okusuula abantu eddalu embeera mbi eri ekampala kino nkibabuulira mulekeraawo okwesiga abantu omuntu ajja kulya ssente zo nga nakyogera mukola kati njala kubuulira singa owa nnyoko ssente zo n'azirya ogenda kuyimirira otya mu kkooti owabire ennyoko ba ku poliisi singa owa kitaawo ssente zo n'azirya ogenda kuyimirira otya mu poliisi owabire kitaawo singa owa muganda w'ensimbi ogenda tandika otya okutandika omubanja ssente oba oziwadde mukyalawo oba oziwadde abaana bo kitegeeza nti gwe kennyini abakozeko obulabe bagenda tukutuusaako obulabe obusinga ne ku ssente zebakoze ekizibu babaweereza kati ngenda basaba nti munnange gye mukolera ensimbi ali e Kampala yalowooza munoga nsimbi naye ng'ate muyita mu kubonaabona kati gwe omuntu ali mu diaspora ngenda kukusaba n'obuwombeefu embeera eri e Kampala si nnungi mu byenfuna naye bw'obanga oli mu diaspora ng'olina projekiti z'okulaba z'osuubira okukola funangawo akadde okuŋŋaanya essente zo osituka ogende weekolera projekiti zo omala odde ku kyeyo oddemu onoonya ensimbi bw'oba toyagala kukolimira kuloga n'abantu kuteekamu mbeera mbi weevuma ensi lwaki baakuzana ne baganda bo munnange nkusaba okwewala empalana n'okwewala n'ebizibu genda nga weekolera emirimu gyo bw'omala ogikola olinyodde okujjawo nga tolina mpapula naye ne baba tolina mpapula osobola okufuna engeri gy'okolamu ebintu ebyo ekirala nga nfundikira mu kalowoozo ka leero si buli muntu e Uganda nti mubi naye okusanga omuntu alina amazima e Kampala bakutuma eggulu ku bigere olw'ensonga nti batono nnyo ne bw'aba nga alina amazima mu mwaka ogusooka ogwokubiri ajja kufuna ebizibu ate akukola ekintu kyotajja kwejjusa weebuuza omuntu gwe nali neesiga yabaaki si lwakuga nti abadde ayagala zira naye embeera mbi ate nga mukimanyi nti e Kampala omuntu atalina sente taba na bulamu kati banne mbasaba n'obuwombeefu omuntu ali mu diaspora please nga tonnagenda kukola kintu ekyo
wetegereza nnyo gy'oteeka ensimbi olw'ensonga nti ensimbi tekubalirwa munno. Ate n'ekino kifaanaganako bwe kiti. Omuntu gwowadde ensimbi ng'oli mu diaspora akolera emirimu e Kampala abanga gwe akutte ensimbi n'oziwola omuntu. Wali we tugambira nti z'owola otudde mwana wattu ozibanja oyimiridde ate ng'okangudde ne ku ddoboozi. Ekivundulwa nti ssente bw'ozikwata n'oziwaayo tezijja kudda nga ggwe bw'ozisuubira nti bwe zirina okudda. Abantu bala mu magoma gavugira aliwo. Bw'ovaawo gavugira omuntu omulala. Essaazi tebakuwaana nti gwe asinga okuba nti oli ku diaspora okola ssente. Naye bw'onoofunamu enkenyera be bambi bagenda okugamba nti yagenda e Bulaaya yali yeeraga naye naffe be yaleka ntumusinga naye nga tebamanyi bizibu ki by'oyiseemu kutuuka mu mbeera gy'olimu. Kati okuwala omuntu okukubira emimiro njala kugamba weegendereze nnyo. Ensimbi tekubalirwa munno. Mukama bampeera omukisa bawulidde akalowoozo kaaleero. Katugende ku kigula lugi kya leero obutongole. Ekigula lugi kya leero kya nnaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omwenda omwaka 2023 kigenda kutambula bwe kiti. Mwenna bannayuganda njala bategeeza buli omu gy'osinzira okulabira akatambi kano oba oli mu maka go oba oli ku mulimu oba oli luddawa. Njala tubeere beegendereza nnyo nti ekiwoomereze kizaala enkenku. Ekiwoomereze kizaala enkenku wewagenda okuva ekigula lugi kya leero nti ekiwoomereze kizaala enkenku era mugenda kumpuliza bulungi nnyo. Wano we tugambira nti mbulira gw'oyita naye ate era nkubuulire empisa zo. Nti mbulira gw'oyita naye nkubuulire empisa zo. Munnange mu nsi eno egenda ekulaakulana ku sipiidi eyayiriiri. Ebirungi bingi bijjiramu so nga ate n'ebibi bingi bijjiramu. Kale gwe omuntu yenna ali ku mutimbagano kuno ku internet oba ku social media. Social media eno eriko ebirungi bingi wepo n'ebikyamu bingi. Naye ffe bakaddugala social media eno ate etunyumidde n'ekatagga. Naye ate era mu kiseera kyekimu bakaddugala social media etuweebudde n'etulaga obuseegu n'obugwenyufu bwe tulina okwetoola ensi yonna. Olw'ensonga nti tulowooza nti bwe weetunuzaamu kamera olina kufuuka kizezengere. Nedda. Okwetunuzaamu kamera tekikufuula kizezengere. Ojja kukola akatambi naye nga tomanyi gye kagenda kukoma kubanga buli lw'okakola ko kasigale ku mitimbagano. Njala sooka kukubuuza gwe omuntu alimu empeka emera. Olina essimu eya buyonjo ogiteekamu ebifaananyi by'oyagala omuli ebya kinaakukka omuli ebifaananyi ebya bulijjo omuli ne message bakuweereza. Naye njala kubuuza lwaki bw'otuuka ekiseera n'osangulamu ebintu bye kye tuyita delete. Ebintu ebyo obuuzizzaako delete ebintu ebiraga luddawa. Nkubuuza kati weegendereze nnyo kye bayita essimu eza buyonjo. Weegendereze nnyo n'omutimbagano. Ngera bategeeza mulina kye mutamanyi. Essimu zino eza buyonjo eziri ku mutimbagano zennyini zitubega. Era njagala bategeeza mu butongole ne telefayina zino zennyini empya zino zemugamba smart telefayina nazo zennyini zitubega. Mujja kitegererako olwolumu. Naye njala kubuuza gwalina essimu nga kuliko akawaayiro akagamba nti delete no deletinga. Ebintu ebyo otegeddeko gye biraga gy'obideletinga. Kati mugende empola nga muzanyisa essimu zikaabuyonjo nga mukolerako ebintu mulina okukolerako naye ng'ate mwetegereze nnyo. Kati njala bategeeza nti social media tekufuula kizezengere. Mbulira gw'oyita naye nkubuulire empisa ze. Emitimbagano gino tujogererako ebintu bingi n'abalala bagikolerako ebintu bingi. Tusanzeko abantu bangi be tuyita balolo modo oba abantu b'okulabirako. Naye njala kubuuza gwe alina essimu eya buyonjo akeera ku makya n'oteekako enjogeza oba gwe tuyita data n'otandika okutabaala ku Facebook bwenyi bw'ekitabo n'ogenda ku Twitter n'ogenda ku TikTok n'ogenda buli wamu n'otuuka n'okuba ng'ofuna ebifaananyi ebijja mu kabokisi ko n'obyetegereza. Naye njala kubuuza gwe ku social media kuno kw'olaba ennaku zino kiki ekikulu ky'oyigirako oba ky'ofunamu. Abantu abasinga obungi mu nsi ezaakulaakulana social media zino zaafuuka mirimu. Naye okwaffe ku social media kuno kuli balolo n'ommodo ate nga bafuuse bimodoli byennyini. Njala kutegeeza gwe omuzadde alina essimu oba gwe omuzadde asuubira okugulira omwana essimu nawe omwana alina essimu essaawa zino. Njala mugende empola. Social media ejja kufuula ekizezengere ng'ate tewandiyagadde fuuka kizezengere olw'ensonga nti ebikolebwako ebisinga obungi twandirowooza nti bikusanyusa oba bikuwa amagezi naye ng'ate bikuwona bwonoonye. Tugenze mu kawaayiro akokuba nti olina essimu naye ng'olina abantu b'ogoberera be tuyita balolo modo. Gw'oyita lolo modo wo omuyigiddeko ki?
social media eno ekuwa buli kyoyagala ekintabuli naye gwe kyekuwa kyosinga okwagala okijjamu ki era okiyigamu ki kubanga twandibadde tukozesa social media zino okuyigirako ebintu bingi nnyo. Ku social media kuno munnange kwosanga abantu abalwanirira ensi yaabwe nga bogola ebyobufuzi era abangi nnyo abakikola abo nabo kwebali naye gwe obayigiddeko ki mu kwogera ebigambo bye boogedde mu kulwanirira ensi yo obayigiddeko ki kyekibuuzo ekisooka. Social media eno eriko abantu bakwagwa ensonyi nga ye mukuwemula teri yamukwatira nsawo omuntu gwogoberera nga ali mukuwemula omuyigirako ki okuwemula kwoyiga okufunamu ensimbi kukwongerako oba okujjako n'okufuuka omuwemuzi kungwe awo tuvuddewo. Tugenze ku social media kuliko abeeyambuzi gwe mwana muwala mulenzi ali ku social media nga gwe omulimu gwokera ku social media kulaba beeyambula gwoyigiddeko ki kuno kukweyambula ofunyemu ki oseguwaliddeko oyonoonekeddeko oba owemukiddeko. Ekisinga obukulu mwerabira nti social media teyeerabira ate etereka ojja kukola akatambi nga weeyambudde ne kajja kugoberera emyaka gyo gyonna olw'ensonga nti yo teyeerabira buli muntu ekigwa mu ssimu ye eri abantu abatereka ebintu by'emyaka 7 nga bakyabirina kale kijja kunoonya kijja kulumiza ebbanga lyonna gwalowooza nti kyali kya mirembe kumbe kigenda kubanga kikwonoona. Wano wenteerako akatonyeze nyongereko ntegeeze bannyinaffe abaana ab'obuwala bamaama mwe batonzi ate mmwe abasaanyaawo ekintu kyonna ekitondebwa omukyala munnange kiwangaala ebbanga ttono naye njala basaba ekigambo kimu. Bamaama bw'oba onoonya mubeezi ng'oli ku social media tojja munoonya ng'olaga makugunyugo tojja mulaga ng'olaga nywantozo oba olaga nga bwe wakula nedda kubanga gwonoofuna ng'akulabye omulaza amakugunyu oba omulaza mbeere akijja mubeeranga mu bwongo nti ono namujja luddawa nti namujja ku social media kitegeeza era waliwo omulajja okujja ku social media akutwale. Kati nze mbadde mbasaba mukozese emitimbagano gino bulungi okulaga nga bwe wakula tekitegeeza nti ogenda kufuna omubeezi. Kiringa omukyala bw'onoomujja mu bbaala kitegeeza era ejja sigalamu embeera z'ebbaala. Kiringa omwembwa n'akujja mu bbaala era naye ajja kulowooza nti omukazi namujja mu bbaala n'omuntu omulala asobola omutwala. Kale njala basaba omutimbagano tukolereko emboozi ezinyuma ate zitegeera era nammwe mwenna bali ku social media mutegeera ebintu ebyo. Tugenze mu maaso. Ku social media kuno kuliko bakatamira jjobyo nga yakeera kumanya n'ateekako omutimbagano nga gwakonywa mwenge oyo naye kwali oyo naye ayina kamugoberera abatamiivu bane n'abala baagala okuyiga okutamiira. Kino nno kireesa obuzibu nti abantu abasinga obungi bavudde mu kukulaakulana ne batandika okulowooza nti okunywa kina kikigenda okubongera ku njala kugamba Uganda mu kigulalo kyaleero. Bw'obanga tosobola kukozesa mutu nga totamidde era ojja sigala ng'oli mwavu mponga byoya omwenge tegujjawo bizibu ebizibu bijjibwawo nakubikolako nakubigonjoola. Ne bw'onookwata enjaga oginywa oba onywa omwenge ng'olina akagurupu k'ogunywa nako ebizibu tebijja kuggwawo. Ebizibu tebabigonjoola na mwenge tebabigonjoola na njaga. Olina okusooka okutuula weetereze olyoke omanye kiki ekituufu kubanga bw'ogunywa gujja kukuggwaako ate nga byo ebizibu tebivudde bikulinze biringa mu landiroodi. Ojja kwekyanga obulabe wiiki nnamba nga tojja akasoso landiroodi ajja kukugwikiriza olunaku lumu era ajja kufuna ojja musasula. Kale nammwe mbatumiddeko. Tugenze ku mutimbagano tukyali ku mutimbagano kubeerako ababbala essiyaga nabo beefudde ekizibu ku mutimbagano kuno. Naye ngera kubuuza ng'omwana alina essimu oba obulenzi n'obuwala ng'ogenda ogoberera abantu bano obafunako ki era kiki kye bagenda okuwiriza ekigenda okutwala mu maaso mwegendereze nnyo. Tugenze ku social media era nga nfundikira ekigulalugi kubeerako abantu betuyita abasawo b'ekinnansi kuliko n'abo abeeyita era abasawo Abaganda nga nabo si bafere balwadde. Namwe mwegendereze nnyo abagoberera abantu bano kubanga abasinga obungi bafe. Omusawo omutuufu ow'ekinnansi takuba kalango alinga emmotoka zino ez'Abazungu ezeekola erinnya omuli Bentire omuli emmotoka endala zetuyita Lamborghini tekuzikuba bulango. Oyo omusawo Omuganda omutuufu takuba bulango era teyeeranga. Toli musawo ku social media nti nze ntunda embumbu ey'ekigalanga nedda. Tugenze mu maaso. Tugenze ku bannaddiini nabo kwe bali ku social media. Bwe mwana mulenzi ali ku social media mu kigulalo kyanjera kubuuza
Munnaddini gwosanze ku mutimbagano ng'ayogera ebigambo ebiwoomerera omanyi otya nti ako bayita akazenda bazaali bake bayita akasenda babuzi kubanga eddiini yeetulagira okuba tusinza Mukama Katonda naye ate awo betuyitamu okutuuka mu Mukama Katonda batusabisa oba betuyita abasabi abalyo ebyemyoyo ebiseera bisinga balinga nnyanya wenyirira kungulu ninga munda nvundu nzibu kale ndo mwegendereze nnyo bannaddini bemusana ku mitimbagano gino egya social media si bangu olw'ensonga nawo ekimuteesako data jabulira enjiri eno nga takusanze mu kereziya wa mu kanisa naye abeerako n'ebigendererwa bye nga nfundikira kugenda kuno basuka tuyita ba motivation speaker ajja n'akubuulirira ensonga naye ensonga owulira ddala zirimu eggumba ntuufu ba motivation speaker ajja n'akubuulirira ensonga nti ensonga z'akubulidde entuufu wepona we n'obugere n'ofuula nti mukazi ayogera naye gye bugenda okukomekeza motivation speaker ng'ate kennyini yeetaaga kumotivatinga ate naye alyoka addaabuulira abantu kati mwegendereze gye social media ni muzibu nnyo nti motivation speaker atuuka ekiseera byadde akubuulirira ate nga tabisobola bikwasaganyako n'olunaku n'olumu ate yennyini nga yeetaagayo omuntu agenda omumotivatinga kale kikibadde ekigulalo gikyale mwena bali ku social media mwena mbaagala nnyo buli omu wooli banga otunula mu kintu ky'ogenda okukola tufundikidde ekigulalo gikyaleero tugenda tandika video mutongole. Alright. Sinawe tugenda tutandikira bulungi nnyo naye ndowooza katutandikire eruuyi luno Muganda fono mubalaze gwe bawambye olwaleero katugenda tutandika video bulungi eyatuleese bulungi nnyo ndowooza kansooke eruuyi luno tulyoke tugende bulungi video eno tugikwasaganye mpolampola okusookera ndowooza kansooke nsabe nzire mbabuuzeeko naku zomwe ziri 17 ezaakonka ku mwezi ogw'omwenda omwaka 2023 kansubenti muli bulungi tutandisa akatambi ka leero kansubenti abalangira n'abambejja basava ne banaava na buli muntu yenna sekinoomu atuuse tutandike video mubutongole bwa leero njala tutegeeza bana basajja baganda mwenna n'abazaana ba Kabaka era nsaba okuluma kutuuka Ssaabasajja Kabaka wonna waali okusookera ddala njala okusooka okubaza mwenna abafuddeyo okulaba nga mukyagoberera ensonga za Buganda okwetoola ensi yonna mwebale kubeerako n'okutangaaza ensi nabagamba nakuteekawo programu eno yalina ekigendererwa nga waliwo mwenna gye mwali temutunudde nze ne nteekayokko eriiso era ensonga lwaki nti tukyayogera ensonga zino nze sibeera mu kituli kimu mbeerako mu bituli ebiwera olw'ensonga balina okwetegereza ensonga mu ngola enekusifu nzize mbagamba ensonga zino kwetoola ebbanga ddene nnyo naye nga mwesuliddeyo gwa naggamba nze nno nina okunyolwa kwange nga ntandika video ya leero eri abazaana ba Kabaka ne basajja ba Kabaka n'Abaganda mwenna abawemukire bunyolo nga abatalidde Buganda mutya okujjako nga ababa basomesa babakonya obanga gye mwasomera amasomero gaali ga kiboggwe obanga temwekakasa Buganda bwa mu butuufu naye mwenna beekakasa Obuganda obutuufu era nga mwasoma ne mwasoma ne abasomesa mwandibadde mumanye ensonga za Buganda n'okusinga ensonga za Uganda yonna mu ntandikwa y'ensi Uganda Obuganda nsi eyeetongodde era nga erina olulimi olutongole luyitibwa Oluganda erina bendeweera eraga obuvo n'obuddo bwa Buganda erina oluyimba lwayo olw'eggwanga erina n'omukulembeze ow'enkitikko ye Ssaabasajja Kabaka weppo n'amasiga gonna okuva we gatandikira entamu ennene kwetuula okutuuka wansi ku mirandira naye gye buvudde ne gye bulaga Obuganda buno busanze okusomoozebwa kw'amaanyi nnyo mu myaka w'essaali ne bajjajja banga bataali okutuuka olwaleero ffe tulogedde ku nsonga zino ebintu bingi bikoleddwa Obuganda naye abantu abasinga obwo ne babisirikira naye ffe tujja byogera nga birina okubeera olw'ensonga nti teri agenda bitwongerera byokoma okusirika omuntu azze okusaanyaawo yakifuula kya mugaso gy'ali gwe okwagala okusaanyaawo bw'osirika
embeera nga bweyimiridde essaawa zino nga yakafandalinga edya y'obukadde etwolekera ddala bulungi nnyo obuvuna obudde obadde obwekusifu mu butya Yoseri tibahabula otabasula mutabana wa Kaleke Ssabasosozi bwabadde akwasaganya ensonga z'okusanya Obuganda nga teri wadde muntu eyekubidde okwebuuza ki ekigenda mu maaso mu Buganda. Buno obubaka njala bugendere mu Uganda yenna. Lowooza lwaki embeera bw'etuuka okwogera ku nsonga za Buganda abantu abasinga obungi baleetawo ekigambo ky'obusosoze? Lwaki abantu abamwe bakanula amaaso naye ng'ate ebitundu ebirala birina ensonga zaabyo zibyogerako ne zibitetenkanya bulungi nnyo bwe kituuka kuffe Abaganda okwogera ku nsonga zaffe kikaluza abantu amaaso oyo n'atuuka n'okugamba nti akusosola mu mawanga n'omubuuza bakusosodde batandasobola kunnyonnyola. Ngenda kutandika olutambi lwa leero mu bukkakkamu bw'ekitalo mugenda kutegeera wa gye tulaga ne gye tuva. Mu byama ebyekusifu ngenda soka bazzaayoko emabega gwe wenna ng'oli Munnayuganda oba ng'oli Muganda nga tomanyi ekyama ekikusike njagala okiwe mu vidiyo ya leero. Abasajja n'abakazi abaakabano oba be tuyita abatuusi bajja n'enteekateeka namutaayiika ng'enteekateeka eyo oteeka okuba nga oli musajja mugumu nnyo ng'ovumirwa okuvumibwa okukyayibwa naye ate oluvannyuma bwe bivaayo era tiweegulumiza wabula obugambe nti ogwange ngukoze era batera okujja mu kabokisi kange nti bagamba message emu nti ogwange ngukoze. Lwaki mba ngukoze? Obuganda ne Uganda bubaddemu bannabyabufuzi, bubaddemu abaddukanya bizinensi, bubaddemu ba professor abalina PhD abalina masters abalina buli kimu, naye ensonga ezikwatagana ku ggwanga n'ebitundu n'obwakabaka obusinga obungi babadde beesuulira bwannaggamba naye ng'ebintu bigenda mu maaso tebyagala byogerako. Njala kubuuza Omuganda nga sinatandika kwogera kigambo kye ngenda kwogera. Golooza Katonda bwe yali atonda ensi eno n'ateeka buli kimu ekirimu njala kuwaako ekyokulabirako kimu kye tuyita omunyonyi oba kye tuyita enkoko. Enkoko eva mu ki? Enkoko eva mu ggi. Era bw'eva okuva mu ggi erundibwa n'ekula bw'eppo nayo n'etandika okubanga etandika okubiika amagi gaayo. Amagi gano ne gavaamu enkoko endala ne zikola ki? Ne ziwera. Kati Abaganda abasinga obungi ne Bannayuganda tulina ekikyamu kye tulina ffe ng'abantu. Abasajja bano batangamanya ngamba abaakabano n'abatuusi bajja n'enkola yaabwe nga bamaze okutusoma obwongo na obunafu bwaffe buli luddawa. Obunafu bwaffe obusooka baatumanya nti twaniriza. Ekyo ne bakiteeka ku mmeeza ne bakikozesanga ekirungi gye bali. Ne bategeera ekyokubiri tuli baluvu nnyo. Ne bakozesa obunafu bwaffe obw'oluvu okututuusako bye batutuusizaako essaawa zino. Njala kubuuza golooza lwaki buli muntu avaayo kwogera ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga oba oli ku social media oba oli ku TV bakuyita bakuwa ensimbi osirika ensimbi zaaki z'otakoleredde? Lwaki bakuyibwa ensimbi bakugule? Ky'oba osooka okubuuza lwaki bansasula nsirike? Nsirika ku ki? Ensi yo givaluwinga ku ssente? Obuganda buvaluwinga ku ssente? Kye kibuuzo. Kubanga Museveni yakimanya nti bano balina weakness emu oba weakness ziringa bbiri baaniriza ekirala baluvu baagala nnyo ensimbi. Kati gwe kwata ensimbi z'ojje mu bo bennyini ez'emisolo zikwata ozo buli muntu abadde ategeera munnaffe asiruwalire ddala baligenda okuzuuka ng'ensi tugitutte. Mu lukuŋŋaana olwali mu maka gwa Yoseri Tibahabulwa olwa Hima Tusi Dynasty Clan Master Plan Conspiracy lwalimu abakiise 76 bonna tekwali Munnayuganda, bonna baali baakabano era nga bagwira basajja Banyarwanda. Kati gwali mu kulya ejjo okwesibya omuwula nga tukusomesezza
tukubuusizza ne tukubulya Museveni mukyaba badde akola ebintu bino. Ngenda kusoma amannya gano 76 bw'ombuuliramu erinnya ly'omutoolo ery'omunyolo ery'omunyankolo ligino ery'omuteeso ery'omusoga ery'omuganda ery'omuchapadola ery'omukukusabini ery'omu yenna omuntu asangibwa mu Buganda asangibwa mu Uganda bwe mbanga mulimu erinnya lyo nga lyali mu meeting eyo ojja kufuna obudde otandika okuzzayo ebirowoozo otegere nti lindako bwe kitebo kyali nti katoloko otegere bulungi nnyo ebikulegera mu maaso. Ngenda kusinzira ku mannya gano kugamba omuntu yenna addamu okumanyiira ng'oyogera ku nsonga z'eggwanga n'oyo eyavuddeyo okugamba nti Abaganda basosola Bannayuganda basosola mubuuze bakusosolera wa mwekigendererwa kyammwe kyali ki era mwakola tembimanyi amannya bw'oba towuliddeemu linnya lyo mmanya nti bano abasajja bakola enteekateeka zakweddiza ggwanga n'ebintu byonna ebirimu n'abantu abalirimu abatakkiriziganya nabo battibwe baziikibwe bawambibwe bacunyizibwe na buli kimu ekisoboka nga mwe mulina obwakabaka obwetoolodde mu ggwanga Uganda. Tutandise bwe tuti meeting eno mugimu tuze tugibagamba yaliyo mu 1992 yaliyo ngenda kuzo mwezi 15 omwezi ogwokusatu ngenda kuzo mwezi 15 omwezi ogwokusatu 1992 mu bantu abali mu meet ebintu bingi bibateesaako sigenda bidda mugenda kusoma mannya gano batuuliddemu linnya liva mu ggwanga lyo weetereza. Omukulu yennyini kagiyita ye Yoweri Kaguta Museveni. Mwalimu mukyala we Janet Museveni, mwalimu Erika Rukoko, mwalimu Eric Kabango, mwalimu Akwandanaku Salimu Sale, mwalimu Sam Kuteesa, Abel Katalemu, mwalimu Kanoni Lwabugire, mwalimu Mrs. Lwabugire Buyanja, mwalimu John Wycliffe Karigire, mwalimu Mrs. Karazarwe, mwalimu Rwakakoko Rohama, mwalimu Bobu Kabonera, mwalimu Muji Muhwezi, mwalimu Susan Muhwezi, mwalimu Jonathan Tumwesije, mwalimu John Nasasira, mwalimu Muzeyi Nyindombi, mwalimu Faith Bitamalire, mwalimu Mugisha Muhwezi Nyindombi, mwalimu Janet Mwesije, mwalimu Mrs. Mwesije, mwalimu Kamugisha, mwalimu Mrs. Kamugisha, mwalimu John Kazora, mwalimu Christopher Kiyombo, mwalimu Major General Henry Tumukunde, mwalimu Mrs. Tumukunde, mwalimu Muzeyi Rwakanyegere, mwalimu Jore Rwakanyegere, mwalimu Jovia Sare, mwalimu Reverend Kajanje, mwalimu Aronda Nyikirima, mwalimu Muzeyi Mpira Nuyanja, mwalimu Charles Muhozi, mwalimu Justus Katono, mwalimu Eri Karuhanga, mwalimu Muzeyi Kafumisi, mwalimu Sikola Bike Buhweju, mwalimu Pike Kaiturama, mwalimu Matthew Rukaikire, mwalimu Rukaikire Kabura, mwalimu Sam Bainagane, mwalimu Mrs. Bainagane, mwalimu Muzeyi Amos Nzeyi, mwalimu Mrs. Nzeyi, mwalimu Muzeyi Lutabambwe, mwalimu Muzeyi Luta Mwembwa, mwalimu Mary, mwalimu Ndoza na mukyala mwalimu Mrs. Mary Lutamwembwa, mwalimu Reverend Canon Sam Lubunda, mwalimu Mrs. Jennifer Kuteesa, mwalimu Elia Kategaya, mwalimu Jovia Akonkunda, mwalimu Muzeyi Rwatukirete, mwalimu Rwabantu, mwalimu Kano Cheferi, mwalimu Kano Kazini, mwalimu Mejajeno Kashaka, mwalimu Jore Bwende, mwalimu Agustino Zindana, mwalimu Efrahimu
Lumisirwa, mwalimu Zei Kaino, mwalimu Reverend Lujochi, mwalimu Mrs. J Lujochi, mwalimu Princess John Barije, mwalimu Kanyesije Barije Junior, mwalimu Karimani, mwalimu Freddy Kanyabubabule, mwalimu Karuguru, mwalimu Captain Biraro, mwalimu Mrs. Nasasira, mwalimu Habat Rwabwende, mwalimu Odrek Rwabogo, mwalimu Hope Kivengere, mwalimu Bishop Justice Ruhindi, mwalimu Justice Sabiti, mwalimu Mama Rubindi, bebo abantu 7 n'abala bebatasobola kuwandika mu kiwandiiko kino. Kati gwe njala kubuuza mu mannya agatuula okola Tus Dynasty master plan y'okutwala eggwanga, mulimu erinnya ly'oggwa omuntu munnayuganda yenna, mulimu erinnya lya munnayuganda yenna. Oli mu America bakuyise Muhoozi project, otutta olubuto, ogenze kolo mbogenze kuwagira, bakuwadde ensimbi ovudde mu nsi yo. Kati video tandise tugenze maaso. Abantu bano bagamba engeri gye tugenda okukola mu kukola ekintu tugenda kweyambisa bannansi ab'omu bitundu ebyo wepo n'abantu betwasigayo nga tubatadde mu bintu ebyo mu bitundu ebyo bafune amannya g'abantu abo bayige engeri gye bakolamu ebintu ebyo otulyoke twanguyizibwe omulimu guno. Wewava okutandika okuyingiza abantu bano beetuma amanya g'ekisoga ag'ekiganda aga buli kimu, weewava naziri enkwe zigamba nti abaganda bankwe abasoga bwe bati biki gw'olowooza abantu bano baali basiru ne bakwagala tebakwagalangako. Yeyo meeting eyali efuga oba nakati ekyafuga Uganda nga mwe bakozesanga toilet paper oba bikookoma okutambuza ensonga zino. Wetwogerera olwaleero nga tumaze okwogera ensonga ezo, wano wenjagala tuve program engeri yerebe mbulimbulange nkubuuze gwe Muganda oba ne Munnayuganda Museveni akwagaza ki? Tutandise bwe tuti. Yo no one kano video tujja kazanyanga nnyo. Fungabakanda, we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Mukamwa. Now if you say, we shall crush. All right. Ajaba crushing. Tugenze maso. Go to the palace of OMUTABBIZI here. There's something called one catch. One catch. The Baganda say one catch. They talk about it. Where did one catch come from? They don't know. But we restored you so that you discover all these leakages. Instead of that, they are just busy with the parochialism, localism. One catch is a Luo word. One catch is a Luo word. Omubara, Lubala is a Luo word. Do you have any real rules here or they are also disappeared? All right. Mukulu oyogedde bigambo bingi kati katusoke tuddeyokko emabega. Nabagamba nti Yoseri yakozesa omukisa gw'obuluvu n'okwefula kyatali. Yamanya nti okuzza Obwakabaka era yajjubbusaanyaawo ng'ayita mu bantu be balina mu Bwakabaka obusinga obungi. Sooka era njala tegeeza mwenna bannayuganda nga sinagenda eyo. Gwe wenna ng'oli musajja munnansi Munnayuganda ng'olina omukuumi baamukuwanga wa UPDF oba wa SFC. Oba oli munnabyabufuzi, oba oli munnabyanfuna, oba oli muntu yenna nga baakuwa abasirikale baakuwa omusirikale. Oyo tebaakuwa musirikale kkoma bulamu bwo. Oyo mbega
eyajja okubegwa 24/7 gweweebuuze obwakabaka bonna tebwaberanga n'abasirikale bwaberanga n'abasirikale ab'ennono ffe waffe mu Buganda be tuyita abambowa okwali n'abagalagala era bakumanga Ssaabasajja Kabaka okuva mu ntandikwa Yoseri wakimanya nti nina okusaanya obwakabaka bwa Buganda n'akiteekawo nti alina okuteekawo abasirikale abagenda okukuuma Ssaabasajja Kabaka naye ng'ekituufu baali bakukwatira Ssaabasajja Kabaka mu busibe ne mu buwambe kyekimu bwakabaka bwonna kati buliwo n'obwasoose okuddawo ow'Abagisu era naye yabutaddeko abasirikale abagenda okukuuma oyo obwa Busoga obwa Bunyolo obwa Ttolo obwa Rwenzululu obwa Buganda mpozi n'obwankole bwe yagaana okuzzaawo nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka omutegeeza nti embeera yonna gy'oyitamu n'ebyakutuusibwako Yoseri yabikwatanga abikwatisa abiteeka ku mbaliso gye tuyita calculator ng'abala buli kyekigenda mu maaso ng'akozesa amagye ago gennyini yensonga lwaki ne bwoga nti oyagala kufuluma bagga tolina gy'olaga ne weebuuza ani alina olukusa okuyimiriza omuntu omukulu mu ggwanga tabaako waafuluma njala tegeeza mwenna nti Yoseri yakikola bulungi nnyo ng'abasajja bwe bagenda mumukolera okubega okuyimiriza wepo ne pesa erisembayo kubanga Yoseri yagamba okuva mu Uganda lwaki lyagenda kuleka ng'alumizza Abaganda pesa erisembayo kwe kutta Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka wonna wooli nkujjukiza era nkutegeeza Ssabakuluma kutu mu byokola byonna kagobako kimanye nti abatamanya ngamba bakwetoolodde bali ne pesa limu lya kujja okewasimattuka enjegeeri ke twavaayo ne tukuba emiranga egitakungula okutaasa obulamu bwo abasajja balina ebiragiro singa babeerawo akeegugungo konna okuzikiza kubanga Yoseri yagamba bwe ndiba nva mu Buganda nga nva mu Uganda nja kuleka nga nkoze Abaganda kye balijjusa Obote kye yabakola kubanga Obote agenda okutandika okunanaagira ng'ali ebyokya ng'amaze butyo okunnyukira mu Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa nga mumizizza omusu kati noono bw'atyo okusinziira mu sources zange bw'ati bw'ayogera yensonga lwaki agenda ayogera akinnambuka ng'ayogera alinga ava okulya ebisoobooza wano tugenda kuddayo bwe yamanya nti obwakabaka bwa Buganda nakibagenda ku Lwokusatu nti bw'amaanyi nnyo naye n'agamba nkoze ntyo tandika obussalamu ebitundu obujjako amaanyi gaabwo kwe kuddira obwakabaka buno n'atandika obutemako amatabi ngera yagala kendeeza bwakabaka buno naddira mu bitundu by'e Masaka ene Kooki n'ateekayo kabaka waayo ow'Abakooki so nga ate munnange yali akiikira ddala Emmengo okusinziira ku ndagaano ezaakolebwa ku bajjajjaffe gye tutaali n'agenda e Buluuli n'ateekayo Ssaabaluuli n'amuteekayo oyo naye byagenda mwabitegeera n'agenda ene waffe e Kayunga n'ateekayo Kimeze omusirikale wa UPDF naye akuuma eyo mu byafaayo biraga nti musajja ono yagezaako okukola okwagala okutuuka ku Ssaabasajja Kabaka obulabe mwenna abamanyi ebyafaayo njala nsooka embazzeeyo oluvannyuma tutandika okuzannya vidiyo entuufu yatuleese bino ebyali nga nnaku tugenda e Kayunga naye nga tugenda e Kayunga njala sooka bajjukiza ebintu bino byonna byajja bitegekebwa nga Yoseri ategeka ebintu byazannya empikizi ez'ebyobufuzi okuyingira mu bwakabaka bwa Buganda mujjukira Mmengo ng'ekyayina abasajja aboogera n'ennyeeye ne zikunkumuka Museveni yagenda nga ajjangayo omwomu ng'amufuula minisita oba ng'amufuula ambasada oba ng'amuwa ekifo kyonna olwo yajjangayo amapeesa ng'agakyusa amapeesa agaagaana yagezaako n'okugasiba kuba kati njala bazzaayokko mujjukira Mmengo yabeerera n'omukyala Bet Namboze bakireke ng'asomesa nnyo enfuga eya federo n'okweddiza n'Obuganda okufuna ebyalyo mwe mwali ne munnamateeka Melodad Lubega Sseggona akali amaggwa muno mwe mwali ne Wasanya kennyini eyali atandise okuteekebwateekebwa mu ngeri eyo ng'abantu tebamanyi mu biseera ebyo Buganda bwe yogeranga ekigambo Museveni yennyamirangamu era n'atya kwe kwatuuka n'okuba nti bajja ku rediyo ya Buganda naye kamba ajjukizemu nga bateekateeka Wasanya ono mukijjukira bulungi nnyo mukwata Namboze ne mukulu Melodad Lubega Sseggona baleka batwala bawanguso batwala ebisundu by'amaserengeta ga Buganda bo ababiri baatwalibwa
naye wasanya kaloli teyatwalibwa wadde yayogera nti yakwatibwa nababulira gye yali ali. Ono mukama we John Katende yali amukwese muzimu ku studio ze wane Lubaga eza VCA nga gyali. Era mwenna bamanyi byafaayo abajjukira obulungi. Mu misango egyavunaanibwa abantu aba basatu Mayiga teyalinnyako mu kkooti wadde omuvunaana wadde omutuusaako mu kkomera munanjulira mwenna. Nzirayo balukira ebintu bino mpola mpola katambi ku katambi nga bonooluka ekitambala ky'oku mmeeza. Akali amaggwa Sseggona ne Nambooze baavunaanibwa era ne gye baasibibwa mwamanyaayo. Ani yalabako Mayiga mu custody ya poliisi yonna ewantu wonna tewali ne mu kkooti ani yamulabako nga mukyayinze. Yali wa mukama we John Katende mu VCA wane Lubaga ku kyambuka ng'odda ku Papa Po we yali amuterese ebbanga lyonna. Avaayo adda Mmengo atandika okukola program eziraga abantu essuubi oluyezimba bamuzimba yakolanga program lwakutaano. Omukulu ono abampakanya bwe yamalanga program y'olwokutaano ng'awa abantu essuubi yakubanga n'akayimba ng'atumirako kuba bayita balandi friend be. Akayimba ako bakayita searching. Lwakuba nti copyright ku mitimbagano zibira kuna libadde nkamuzanyira ne mujjukira nti nze nakubiranga ebintu bino. Kamanyi okkanoonya alumala okkanoonya akayimba searching wano manyi ffe byaffe tubyogera tulina bwino. Ye nnyini ajja kutya kuba amanyi tetugoberera bintu bino. Lindako mmala okulaba wano. Akayimba ako yateranga kwa kubabula kutanga ngamaliza program bakayita searching. Ng'akawereza bayivu banne ng'ayogera ebigambo bingi nnyo. Naye ku bigambo byonna bye yayogera talina kigambo n'ekimu kyatuukirizaako olw'ensonga nti byali biteeketeeke. Tujja mu program enteeketeeke ng'agimanyiiko twasookera wano. Olwo batandise okufrustrating amusajja mukulu Jebbi Walusimbi twasookera wano. A happening of the kind of crisis that awaits the country. The military hastily erected a Berlin wall at Seziwa Bridge near Kayunga town to block the Katikkiro of Uganda engineer John Baptist Kiwanuka from entering the district ahead of a Kabaka's planned visit on Saturday. Upon arrival, Walusimbi was greeted by police officers and buttressed by the military police. A police car alongside the dreaded Mamba blocked the narrow path to Kayunga, leaving a helpless Walusimbi stranded. But I'm terribly surprised because Katikkiro shouldn't be a problem. He's an ordinary citizen, free to move anywhere. According to the police, Walusimbi was refused access to Kayunga on grounds that there was a tribal conspiracy to eliminate him using arrow. There is a tribal conspiracy. Mbajjukiza ekigambo tribal Museveni akikozesa nnyo mu bintu bye. Era mu kulwanyisa omugenzi Milton Obote Opeto yakozesa tribal card eyali embi ennyo kati gyagezaako okubisa Robert Kyagulanyi Ssentamu. The moment oba kasita mwogera ku kintu ekikwatagana ku ggwanga eryawamu nga mulimu envunza n'obugina bwayo ng'ajjayo kaadi ye nga bw'onobeera nga muzannya amatatu oba gomuyita Chanis nga mwena amaze obbagabira bulungi kaadi zammwe wabeera waayina ekisala wabeera waayina bomu wabeera waayina omunana kati Museveni eva abeera ne master abeera ne bomu abeera n'eminana abeera n'ejje byebintu byeyeegabira ku sayidi ye kati buli lwalaba nga waliwo ekintu ekigenda okumusukkako either ajjayo master oba ajjayo bomu ze bbiri mu matatu oba ajjayo gye nazalivansi yabuuka omuntu oli ze kaadi zaakozesa. Ensonga lwaki leero njagadde ndoke vidiyo eno mbaddireyo Mutya Mayiga bwe yayingira biki bye baliko tulyoke tutandike vidiyo entufu ya tuleesi ndoza mutula bulungi. Era na kino ku bye Kayunga Kabaka Bamweganye ogenda Kayunga yagamba nti waaliwo tribal crash kubanga ye ekintu kyazanya tribal card gyabadde azanya ebbanga nokankaddeyo tutandike bulungi nnyo. Free to move anywhere. According to the
Police, Walusimbi was refused access to Kayunga on grounds that there was a tribal conspiracy to eliminate him using arrows. Walusimbi said he was only heading to Kayunga to deliver an olive branch to the locals ahead of the visit by the Kabaka. But he could only proceed if he crossed past a military barrier that did not seem likely to budge to his demands. A special police commando unit clutching onto their AK-47s watched every step the Katikiro made as the melodrama continued to unfold. He haggled with senior police officers to continue his sojourn to Kayunga, but his pleas fell on deaf ears. Find the Minister of Internal Affairs. A crestfallen Walusimbi returned to Kampala. A few youths who had escorted the Katikiro made a mockery of the police, but later bowed to the military threat, retreating back to Kampala. It's our nation. Uganda is our motherland. No. Mengo claims the latest impasse is a red herring to weaken and later abolish the Buganda kingdom. But government claims Mengo is flexing its muscle and wants to subdue minority tribes. After today's siege, the Katikiro of Buganda, Engineer Walusimbi, and his team has headed back to Kampala as the policemen and security officers keep fort at Seziwa Bridge. OMUTABBIZI NTV Tonight. Manyinze information yange njiva ku mungali akatogo. Zamutegedde bulungi nnyo. Olwo Mayiga ali wansi wa mmeza bw'ati. Ateeze. Ejo n'emivuyo mwali ali mabega wanti. Jonna emivuyo mwali ali mabega wa mmeza bw'ati ateeze. Ngera akabwa akabibwe kagumye omugongo ali awo ateeze. Wayitawo bbanga ki? Amasiro baga kumako ogwaka. Baga kumbyeko ogwaka wabera waawo ensasage nga naye nnyini mwali mubakumako amasira go Muliro nga asirika. Wayitawo bbanga ttono nnyo. Kulujjabbi Walusimbi nga bakola ki? Nga amufulumya. Bwe bafulumya Jabbi Walusimbi nga bitambula. Naye amasiro gano nga tebannagoocha. Already gaali gamaze okutwalibwa ekitongole kya UNESCO. Kubanga kitambula okwetoola ensi yonna okunoonya ebifo eby'enkizo ebyedda ebisobola okusikiriza abalambuzi n'abaana n'abalambuzi okujja okula ku bintu bino byakolebwa bitya era bikuumiddwa bitya. UNESCO n'etwala amasiro ago galabirira. Amasiro bwe gaayokyebwa era UNESCO yatwala obuvunaanyizibwa okuteekayo ensimbi empya n'enkadde okuddaabiriza amasiro ago. Paka lwe gawedde. Naye mujjukire nabagamba nti Yoseri tibahabulwa Samo Kuteesa Lwahakana Lugunda nono yennyini balina amasiro ago n'ettaka lyako balyeddiza. Kati njala soka kubuuzaani ebibuuzo bigenda kubeera nga bina. Njala kubuuza Wasanya Salonga Mulengejja ssebo. Amasiro ago gagenda mu UNESCO nkimanyi either wali oyingira Mengo oba waliyo. Go wakola okusaba oba go wakkiriza okusaba kwa UNESCO okutwala amasiro ago gafuula ebifo ebirina okukuumibwa obutibibiri obutasaanyizibwawo. Go wateekayo okusaba okuba gwe wayini gwe wafuna okusaba kwa UNESCO okutwala obuvunaanyizibwa amasiro ago. Nedda. Lwaki UNESCO baliriza amasiro gano? Ng'okoze bamukama Yoseri tibahabulwa olw'okuba nti mulina ebbanga ttono nnyo okwezza ebintu bya Buganda ebisigadde. Era gwe kennyini twalabiddawo mu mawulire agagamba nti amasiro ga Buganda UNESCO egajje ku bintu ebisuubirizibwa okuba nti bigenda kusaanyizibwawo era gagenda kuzzibwa tekyagalinako buvunaanyizibwa. Naye lulinga tegannayokyebwa nga gakyali ku oligino yaago nga UNESCO egavunaanyizibwako. Lwaki bwe gamaze okwokyebwa UNESCO neddamu negazimba mmwe ne musaba ate gaveeyo? Ekigendwa kikino kye mutamanyi. 1. Amasiro gano gali mu shareholders
bonanga Buganda inako 0 Uganda inako 5% shares echenda mota nesigadde za basajja ba kabano abatuuso kuli ne Museveni onettaka lyako bano badde bayina okugenda mu UNESCO okuwandukulayo okuwandukulayo amasiro gano bagezze bonga bo kubanga enteekateeka yaabwe yeere ngera soka kubuuza nga bwe gaiti Kabaka Ssaabasajja Kabaka entamwene netudde ku masiga gonna aga Buganda ye custodian ni mukuuma w'ebintu bya Buganda bwadde ogenda e Saudi Arabia mu lukuŋŋaana lwa UNESCO njagala olage eggwanga ebbaluwa Ssaabasajja Kabaka gye yawaddeyo mu butongole ng'asaba amasiro ago UNESCO egawanduukuleyo era otulage ebbaluwa amasiro gano gazze mu mikono gy'abaani kuba mu ntandikwa UNESCO ngyatwala nange sigenda kulimba namanyi yagateekayo oba UNESCO we yawandikira ebbaluwa ng'egenda okugatwala egavunaanyizibweko kati twagala otulage ebbaluwa Ssaabasajja Kabaka gyawandiise ng'awanduukululayo amasiro gano agajja mu UNESCO agazza mikono gyo olyoka ogaweewa Museveni. Ebintu bibiri mulina enteekateeka eyeddiza amasiro ago ogakwase Museveni ne family ye ne ba shareholders oba mulina enteekateeka ennekusifu okuddamu okwokya amasiro ago nga kijja tutwala emyaka n'emyaka okuzzawo amasiro ago. Kati Obuganda mbulekedde ensonga ezo. Ensonga ey'okubiri nzize njogera lunye nti Obuganda buli mu matigga era singa sika mwanka enkado n'akabannanga bitubira ku misimbagano gino nga twogera nga olwano bako olubiri lwa Ssekabaka Muteesa oba lw'Essekuluka Ssekabaka Mwanga Emmengo lwandibadde lwasanyizibwawo dda. Njala tegeeza abalangira n'abambejja basaba ne bannaava abazaana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka pona okusaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka. Enteekateeka namutayika lwaki omumpembe ono alemedde Emmengo nga Maya emamira amagi kubanga alina ensonga zatanatuukiriza okuzizza ewa mukama we. Muzino mwe muli okuwayo olubiri Emmengo mu butongole Museveni alutwale buli kulembe baagala. Ntegezeddwako ntegeeza Obuganda nti omwaka ogujja mu mwezi wakati w'Ogwomusanvu ku Gw'omunaana Ssaabasajja Kabaka enkuyege bwe zinaazikyamuukubira endulo okusinziira ku nteekateeka ya Museveni olubiri n'olujja kuba lumaze okuweebwayo Yoseri ne famire ye bakolemu ebintu nga babyagala. Kale tusabire nnyo Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda kubanga ye nteekateeka ya mayiga. Ssaabasajja Kabaka agwe mayiga emirundi kati kiwera enfunda 3 alemeddeko ng'olwasembera ono yeewandiisize n'agamba nti kati yakulembera Obuganda ku biragiro bya Sali Musale. Ssaabasajja Kabaka yagezaako nnyo okukaayana naye Yoseri yamugamba ekigambo kino. Yamugamba muwasanya alina okubeera emmenga okutuukiriza ebintu byange oba si kyekyo gwe fuluma odde gye nakujja mu buwaŋŋanguse kuggwe ne mayiga kubeeka afuluma kubanga eno ensi yange. Njala kubuuza Yoseri tibahabulwa gwe ne Ssaabasajja Kabaka ani yanoonya munne? Mbadde ngamba nti gwe agenda ng'azunga ng'ekidomola ky'amazzi ekitajjudde oba ettengetenge ly'ekidomola ky'amazzi ekitajjudde kigenda kiyikira eyo omwetisi kubanga walina ebigendwa bibyo kusike abantu bitaategeera. Ssaabasajja Kabaka takuwandiikira nkobbalu gwe omuwandiikira. Kati bw'omugamba nti mayiga okuva Emmengo lwakiri afuluma Obuganda wafuluma ensi kitegeeza nti ensi ogiwambi. Tetwagala kwebuzaabuza ng'afuka anaaba, twagala oyogera ekigambo kimu nti ensi ogiwambi n'Obuganda obuwambiddemu tekyali kikola olyoke ffe tukumanye nti namunsi waffe afulume n'empologomento oba namunsi omuto bagende tujja kufuna gye tubatereka. Ekyo nga tukimaze olw'ensonga mwe mulowooza mu musinga okutegeera naye okutegeera kwamwe kulina we kukoma. Mbuuza lwaki okutegeera kwamwe kukoma? Omuntu omuweesa omukono ogwa kkono
n'omugisaako ogwa ddyo ng'ate otaddemu obutwa otaddemu kanyuukawulire yenkola eyamu tekimanyi bulungi nnyo naye okuwangala kuno kulabisa emmese ku ddiba lya kannamundagi okuwangala kuno kulabisa emmese oba kulabisa embeba ku ddiba lya kannamundagi munnange buno obukyabuziba wandyefuula kaliba ng'ejjundu ly'enkoko leberera okukwata embere ne likwata emmanju oba embabega w'enkoko oba ku kisoba wandyefuula kagubiiru oba kaliba ng'ejjundu ly'enkoko eriremerera okukwata embere ne likwata emabega oba ennyuma w'okugulu kw'enkoko obudde bugenda tuuka nga buli kimu kiwakola okyejjusa awo sigenda kulwawo enteekateeka yammwe tugimanyi na buli kimu naye tugamba nti akayina abiri otega kakola ki kalaba agamyuka akasolo gegamyuka n'omutezi Museveni akayina abiri otega kakola ki kalaba agamyuka akasolo gegamyuka n'omutezi kati munnange okola enteekateeka zo zonna bw'oba olina ebbaluwa n'endagaano ne kabamba ggulu tujja tegeera ani yaani obuganda lwazi tebuvaawo gweoyinza okuba nga okozesa enkwezengezi wateeka mu bwakabaka ng'oza tutegeera bulungi nnyo awo tuvuddewo gwe bw'ategeera nti abaganda abamu bali ankuzibwe era nga kyemulina okukola ku kuteekamu ensowole mu balangira mu bambejja mu bataka mu basajja bakulu b'amasaza mu bajjajjaffe b'ebika bya Buganda ne mu bakulembeza bali emmengo gwe nolowooza nti wakimala era n'osagambiza ng'akimezezza okwenkuba ffenna tetuli badaawa era tetuli bafu eriyo bw'ojja okuvuga naye eriyo abagenda osigalawo ate ebiseera ebisinga omuntu atayogedde teyejjusa yensonga lwaki nti abaganda basinga omunsi basirise gonza okuza nti bategeera ne bategeera bakulinze bali ne bakulindira era bwetugeera nti bwobanga ogoba musajja munno lekanga mwezi n'akuza serukamba yute bakwata kulire munnanga awoloma lwe balikamula eriryo ojja kutegeera ate ng'obudde butuuse otugambira ati dawudidde buddo ng'obudde butuuse okyalina obudde obusobola okukunyamisa n'onyamba n'odde wammwe nga tewali akukwatidde kaguguuko naye ojja tutuuka ekiseera ng'onoonya akaguguuko akukwata nga tomulaba munnanga ate nga ffe tusigadde okwabo bwe tusagambiza obuganda njuba ya G teri G mu nsi yonna libeerawo nga teririimu njuba kati obuganda y'enjuba ya Uganda mu G kubanga ejji libeerako ekisosonkole waggulu era ne libeerako amazzi omutuula enjuba eyo wakati kati bwe Buganda tolina bw'osobola kikola gwe ne bw'oneetolobojja ng'anoonya emisuwa gy'embizzi ogiteeka ecupa y'amazzi munnange omala biseera awo nno tuvuddewo twagala genda ku nsonga endala ebintu bino byonna njala bibagamba mbitegere bulungi nnyo nga mbaviira ku ntono Ssaabasajja Kabaka bw'amala okuteekebwa mu emikono gigitawomerwa muwemba mwe babaleetera bamubalagako naye nga omumpembe wassanya Kalo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja yagamba abasirikale aba SFC tebakkiriza nga Ssaabasajja Kabaka okubaako wadde omuntu yessiwa essimu oba wa TV oba radio yonna amuggyako okwogera era talina media era kyovula bakozesa nnyo kali akawaayiro Ssaabasajja Kabaka asiimye n'agamba kino n'agamba kiri wassanye kennyini bw'aba atudde mu meeting eyo gye banywera bbiya omunene oba omumpi agamba kino mugende mukikole kubanga Ssaabasajja Kabaka asiimye ate talina wajja kuwakanyiza yenkola ye nkiddamu kino kigende eri abaganda mwenna omwami olwo bw'atuula n'akajjera nga kamujja eri ku malaalo gy'obeera nti gwetuddeko wansi teyali muntu agamba nti amuwandiike ebbaluwa ze mwagala nti Ssaabasajja Kabaka asiimye kubanga talina waagenda kuviirayo kuwakanya kintu kyonna kiba kyogeddwa olw'ensonga nti ye musajja wattu musibe yenjogera eriwo naye awo tetugenda kulandaga nnyo obuganda bujogeddwa okutuuka n'okujolonga erinnya lya Ssaabasajja Kabaka n'abantu amuliraaniwepo ne bannakabutuzi abaasikira bazadde be okutuuka okujolongebwa ngenda bazzayoko katono mulyoke mumanye kuba nabagambako nti ne Namasole omugenzi kati essaawa zino yawummula Sara Nattoolo naye yagenda okugamba nti awummule Katonda amuyise nga yeekukola obumafiya obuli emmengo n'okuba nti naye yalowooza nti mutabani we yamuvaamu si bwe kiri bino ebikolebwa byakolebwanga Kiwalabe Male ne Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja
mu kutunda ettaka lya Buganda lero ddimalawo n'okulowoozesa abantu nti Ssaabasajja Kabaka ebintu binabiramu mukono musajja muwambe kambazzeeyokko katono muwulire bulungi nnyo kubanga nawe twogere essaawa zino ettaka okwali Namasolo esayirize Makindi nalyo baalitunda abasajja bano. Embiranye ku ttaka ly'Ekigaya Goromolo mu disitulikiti y'e Bwikwe zaatuuka n'okuyisa minisita omubeezi w'ebyamazzi Ronald Kibuule mu kakiiko k'omulamuzi Bamweganye. There was a claim by the Namasole family who were questioning the new landlord who was not introduced to them. Ensonga z'ettaka zino zaatuuka n'okusibya Musa Katerega agambibwa okukuza minisita Kibuule ettaka ery'obwa Namasole. Olwaleero Namasole Sara Natolo naye avuddemu omwasi ku nsonga z'ettaka lino. Boogera ku by'ettaka naye nze oweerukuli ze nasooka okuggibwako ettaka era ebiwandiiko mbirina ebya Buganda Land Board naggibwako aba Buganda Land Board nga bagamba nti ettaka lyabwe agala okulaga Obuganda nti Namasole akyaliwo owa Ssekabaka Muteesa Walugembe. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwatuuziza mu lubiri lwe olusangibwa e Lusaka e Makindye, Namasole ategeeza nga bw'atawanga muntu yenna lukusa kutunda ttaka lya bwa Namasole. Wano wentudde si wange wa Buganda Land Board. Namasole akukkulumidde n'abantu abamu ku bakungu b'Emmengo okumuvoola. Ab'Emmengo ne bateeka ku nze olukongoolo nti ako akakazi kabbi ne bampeebuula eri Obuganda. Ng'alabiseeko mu kakiiko k'omulamuzi Bamweganye ku nsonga z'ettaka zino, akulira ekitongole kya Buganda Land Board ekirabirira ettaka ly'Obwakabaka Emmengo, Kiwalabye Male, aliko ebigambo bye yayogera Namasole byagamba nti byali bimuvoola. All the property listed under the schedule, they returned strictly to the Kabaka and nobody else. The properties include Namasole's land. Buganda Land Board yafuna ngeri ki ettaka ery'obwa Namasole ate nga bannamasole mbawulira weebali. Namasole abadde n'abalangira wamu n'abambejja nga bwe bagamba nti agasaaka ge gattula. Eno gye tusanze ne mutabani wa Ssekabaka Muteesa owookubiri eyamufaanana n'amumalayo. Mugema Muteesa yanzaala eyo mu nsozi e Kabula. Ettaka eribagulumbya bagamba nti yabaweebwa mu ndagaano y'Olukumi era nga Buganda Land Board terinaako buvunaanyizibwa. Amuweebwa mu ndagaano y'Olwenda, the 1900 agreement. Buganda Land Board tebuvunaanyizibwa ku ttaka ly'obwa Namasole. Byonna birina okuddibwamu kubanga bwe baba bagamba nti Namasole mufere. Kwate omufere bitegeeza nti byonna bye yakola bifere. Newuunya abasajja abakuuma Obwakabaka bw'e Buganda okuvaamu ebigambo ebifaanana bwe bityo. Kyokka nga newankubadde endagaano yabawa ettaka teryabaweebwa mu butongole. Namasole aggyeko eriri eryamuweebwa. Sara Natolo aliko obubaka bw'aweerezza eri Ssaabasajja Kabaka agonjoola ebimuluma. Mutebi nze namussaako wano wendi naye kye bavoola nze ne baga nti ffe situmumanyi omuntu nga n'ebiwandiiko weebiri. Abasajja Kabaka abantu be abaami be baatwawukanya tewali abuuza munne nenteebereza gye byavanga ate nze namweteerako wano mu nnyumba muno. Jingo Francis, NTV, kusawemo. Kati katuddeyoko emabega oba tuzzeeko ebigere nga bina emabega nga tutandikira ku ekitiibwa omugenzi Joash Mayanja Nkanji. Ezenkaana ez'ekikula zityo zaaliwo nja kugamba nedda
tujja kudda ku wekitiibwa Katikkiro yawummula Joseph Simwogerere. Ezenkana zaaliwo tizaaliwo. Tujje ku wekitiibwa Jebbi Walusimbi. Enkana ezo okuvoola Ssaabasajja Kabaka abaana b'olulyo olangira abalangira n'abambejja n'okutunda ettaka lyabakwaliwo tekwaliwo. Tuzze ku wekitiibwa era yawummuzibwa nga n'endabo gisimufungize olw'okuba nti yali atandise okutinkuula buli wamu ewaali olubugo olukadde omwali obuloolo ewekitiibwa Dani Muliika Mutaseka era naye tewaaliwo miroboli. Mpaka luno jjero w'abalamu omumpembe omuteeketeeke eyajja ng'amanyi ki ekyokkola ekyabakama be we yatuukira n'atandika n'okuba nti ateesa n'omusajja mu ngeri eyali tetegerekako Ssaabasajja Kabaka n'okutuuka okuweebwa buli kimu kyonna ekyali kisabiddwa ne bakiwaayo ettaka lyonna ne balitunda ne balimalawo. Era ka video kano jagadde okukajjayo kakaddemukko okubajjukiza nti okujooga okuvoola n'okumala ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka n'okuba nti abantu bonna baasibibwa entegetege obaasibibwa amagulu obutasobola kulaba Ssaabasajja Kabaka nga n'ennyina kennyini yasikira nnyina naye yagaanibwa okumulaba. Kati gwali omusajja mukulu akyali eyo mb'owaana mayiga akoze bikimu kyonna kumba omusajja waaki musajja state mafia akolera Yoseri tibahabulwa tabayisibwa. Njagala ze nkutwala mu maaso n'enkuzze mabega n'enkutemeramu wakati ne tulinnyamu n'enkunnyonnyola naawe n'otegeera ensonga zino. Sigamba nti ebintu byetwogera tebiriiwo bimanyikiddwa bulungi nnyo. Awo tuvuddewo. Buti osobola kuluma kutuuka Ssaabasajja Kabaka abalangira n'abambejja n'abasajja bakyalimu empeke mwenna mu Buganda. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera nkutegeeze nti erinnya lyo n'erinnya lya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II lyafuulibwa ekyamaguzi ekikozesebwa omumpembe Wasaanya okufunamu ensimbi ku buli mutendera gwonna. Era nsaba okutegeeza nti erinnya Buganda nalyo lyafuulibwa ekyamaguzi oba franchise okuteekawo buli bizinensi ze baagala okuteekawo ne bafuniramu ensimbi. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuwaabira mu nnaku ey'ekitalo nti abampembe okuli Wasaanya Kalo Charles Peter Mayiga ku ssettendekero yennyini gwe waggulawo ng'olowooza nti abasajja bano balina omulamwa ogw'okusomesa abaana Abaganda. Ssettendekero zino ebbiri ziri mu matigga okuli Buganda Royal Institute and Business Technical Education Emmengo wepo ne muganda waayo omulala. Amatendekero gano gali ku mbeera mu mbeera etawoomya nakabululu. Era tugenze okwetoola mu nsonga zino zonna ng'era zeewunzikira ku bufere obulyake obutayagaliza obukumpanya nga byonna byetooloddwa ku Charles Peter Mayiga Wasaanya Kaloole. Abaweereza abo omuli abasookerwako ne kuddako abasomesa ne enkiiko ezimu enkulu abamu basuddewo ebikozesebwa bo abasomesa bali mukka abatwaha ng'entulege kubanga obuma bwe bakolerera tebulabikako n'ensimbi ezibagibwako ezaabwe ezisondebwa nga ez'obukadde nga ziyitibwa mu NSSF nazo bagenza okwekkanenya mu tterekero nga teziriiyo. Kumbe Wasaanya Kalo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja ng'akolagana n'abantu beetera mu matendekero gano babbya amatendekero gano okugasuula wansi era ng'ebikonde bisiba binyooka mu yafeesi ezo wakati wakwagala okutwala obwami naawe bennyini abadde bakama obwakabaka abadde bakama amasomero gano ng'ensimbi bazigabana kyenkanyi ne Wasaanya ng'oyo atakkiriziganya na Wasaanya mu ngabana ya nsimbi nangeri emirimu gye zijjukanyizibwamu aba alina kifuwa mu ng'ombe ng'obuyinza bulagira. Ssaabasajja Kabaka nkuwaabira nti erinnya lyo lifuuliddwa nnyo eky'okuzannyisibwamu nga babbi abali emmega bakulemberwa Mayiga bakifudde kya mugano. Ssaabasajja Kabaka amatendekero gano abiri abaana abayizi aba Buganda wepo ne bannayuganda bonna basomera muno gye bujjawo kati bagenda kufuluma nga bakibogwa ennyo kubanga abatendesi abatendeka be tuyita abasomesa abalimu embavu munnange batandise obbinyika mu nsuwa okuva mu matendekero gano nga ye Wasaanya omuntu gw'atakolagana naye obanga si muwagizi wa Museveni tamukkiriza kukola mu ssettendekero muno. Omuntu atakkiriza kulaga nsaasaanya ng'ekwata ku ye nga ye Wasaanya ng'alina okufunamu oyo naye baawukana. Yenna omuntu ng'alina enkulaakulana n'endowooza ekyusa essomero lino
era akomekkerezebwa nga naye agobeddwa. Ntegeezeddwako nti amatendekero gano abiri galina amabanja agasinga n'obwoya bw'empisi mu Centenary Bank naye ng'ensimbi zino zonna zigibwayo okulaba nti ziteekawo ebintu ebiyamba essomero naye ng'ensimbi zimaliriziddwa nga zibbiddwa. Era bw'etaaba entaanya nga tositudde lubu lwa kigere kuwuwayo na kubuuza bw'otya amatendekero go gakakwatibwamu wandikifuwa ng'okizza munda ng'amabanka g'abasajja bano abaaka bano beebigisa ettaka lino n'okulya ebizimbe bino ate nga babitutte kujja kuba kuswala ate tuswalukuke ng'ate amatendekero gano buli mwana ayingirayo yenna ekitone nnyo semisiteemu sente zasasula ziri wakati w'akakadde n'okweyongerayo ate nga amasomero gano gabadde gajjumbiddwa abaana abaawo bamufuna mpola abatasobola kufuna bifo mu masomero gali amalala. Butyo Ssaabasajja Kabaka njagadde okukuwabira n'okutegeeza mu butongole bw'otasitulako lubu lwa kigere genda kutandika kulambula bintu ebimu munnange bwe basonga abangi wekitole okwabikira. Abantu balowooza nti wosuulire gwa naggamba naye ng'ate ekituufu kiri nti bakukweka. Alipoota ezijja ku mmeeza yo zonna mbadde nkusaba nga muzzukulu wa Buganda otandika okuzekkenneenya abakungu abalondebwa mu bifo ebyenjawulo mu Bwakabaka, abakungu abateekebwa mu woofiisi ez'Obwakabaka na ensaasaanya n'ennyingiza okuva mu bitongole byo otandika ozekkenneenya. Sina kindi weesitukiremu kubanga bano abasajja bali mu nteekateeka ekufuulira ddala ekintu ekitakyalina mugaso nga bo bali mu kunyaga Obuganda obusaanyaawo. Awo tuvuddewo. Era Ssaabasajja Kabaka asaba okukuluma kutu nti Omumpemba afutubadde emmengo nga Maya emaamira amagi agenda yeetoola ensi yonna ng'agenda ateekayo enkambi ze ez'enjawulo mu linnya lyo nga bw'agamba nti Ssaabasajja Kabaka asiimye. Omwami ono ayina olukwesese lw'ateekateeka nti gye bujja Katonda ayinza okulangira nti ajja kwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga. Kale agenda asimba enkiiko ez'enjawulo okwetoola ensi yonna ng'aziteekawo mu linnya lyo n'Obwakabaka n'abavujjirira omusimbi oguva ewa Yoseri mu linnya lyo ne mu linnya ly'Obwakabaka. Naye ng'ebigambo bibeera mu ntimbe nga beggalidde bibeera bya bufuzi na kugezaako kusuula Buganda wansi. Tegeezeddwako ne mu Canada mu bibuga ebisinga obungi omwami ono yasindise batamanya ngamba be batandika okuba nti bakwasaganya okuba nti bakuŋŋaanya Baganda batandikawo yafeesi ti za Buganda ti Ssaabasajja Kabaka yasiimye nakyo kikyamu. Butyo bwe kiri e Bungereza nkiwuliddekokko ne mu ggwanga ly'Obuswidi naye nkyakinoonyerezaako kyetegereza olw'ensonga nti eri abatandise okwefuula kye batali so nga ate okwefuula ky'otali kibi nnyo nti linda kiggweyo yafumita mboobo. Awo tujja kuggyawo essabbiiti ejja. Kale mu butongole Ssaabasajja Kabaka zeze ensonga enkulu kati njala kukyamakokko ate tugende ku nsonga ezitukwatira ffonna awamu nga Bannayuganda. Tutandise bwe tuti. Bannayuganda nga bwe bategeeza buli kaseera nti amawulire gasooka wange ne galoka gabune wantu wonna. Twabagamba nti tuli mu kubanja obukulembeze obwa Kyagulanyi bwe yalondebwamu emyaka 2 n'ekitundu egiyise. Naye ebyobufuzi bitandise okuteeka pireesa waggulu. Njagiyita pireesa mwe gye muyita pressure. Era nga bwetwogera essaawa zino embeera evudde muwaasi kati efuuse waswa. Embeera evudde muwaasi kati efuuse waswa nga buli muntu entuuyo azisaza bibatu. Nabagamba nti gye bujja mugenda tutandika okuwulira nga Yoseri atandise okuteekawo ebiboozibozi ebitawoomesa Nakabululu. Kubanga bwe twali mu kawulo kali akawedde omukulu ne yagamba nti Ssennyiga Lumiimamawanga 19 tajja bakkiriza bantu kukuŋŋaana tutaddewo kafyu. Ntegeezeddwako nti omwami ono nga bwe nabagamba nti alina ebirwadde byafumbirira okuleeta nga pireesa emulinnye. We twogerera essaawa zino eggulire limu lye ŋŋenda okubalagako ng'ate nabagambakokko emabega nti omwami ono alina ebirwadde byafumba era bajja bibakuba bibeewo.
olupapula luno lwawandiise ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gwennyini omwaka 2022 nga lugamba luti nti eggwanga Uganda liteereddwa ku bwerinde olw'ekirwadde oba ekirwadde kye bayita Nipah virus outbreak. Kino kivundwa kitya? Kitegeeza mujja kuwulirayo ebirwadde bingi ebigenda okujja ebijja okusobozesa ate okuba nti bireetera abantu okuba nti baggalirwa. Mu lufuutifuuti bagambye bati science have put Ugandans on high alert as they warn of the likely catastrophe in the wake of Nipah virus outbreak in India. Experts note that while Uganda has made strides into detecting and managing such virus global, intercontinental poses looming threat for the easily spread of such virus. Southern India state of Kerala shut some schools, offices and public transport in a race to stop the spread of the rare deadly Nipah virus, as today more than 700 people have tested positive. Kati bakugambye Uganda bagita olwa fumba awo tetugenda genda jagadde bategeeza butegeeza mutegeere kiki ekigenda okujja mu maasawo. Kati katugende ku mukulu ono azanya kaadi ze eza tribal. Yoseri ne mutabani wo mujje baliko gye mutuusaako engalo. Njala bategeeza mwenna bana Uganda temutya mubeere bagumu. Eno generation Museveni yazanyirako ddala nnyo. Omukulu ono ne mutabani we bazanya tribal cards. Nenga mbagambye bali ku generation nkyamu nnyo. Fatujja be expose nga tutandise okukola. Jala duba vira ku ntono. Omukulu ono yavumanga nnyo omugenzi Milton Obote mukama muwumuze mirembe wano wagalamidde. Nze mbira ne information yange. Omukulu ono agalamidde awo. Awo agalamidde yatigomya Uganda n'atigomya Omuganda. Yatigomya buli kika kya Muganda nga Museveni byakola essaawa zino. Awo agalamidde teyeenyeenya takuba nduulu takola kiteyeenyeenya. Awo agalamidde. Wagalamidde. Era omukulu ono yamugambanga ebigambo bino. Linda ku katono. Omukulu ono yamugambanga ebigambo bino. In the army of the Amins and the Obotes and the Okelos, which are essentially the same army, tribalism was a very big factor. They will not trust you unless you are from their tribe. So to them, loyalty was based on the tribe. And army was supposed to be a brotherhood somehow, a sense of brotherhood, of Wundugu. Now, because of that position of theirs, it has led the army to disaster. Alright, no problem. Tuwali buzibu. Na ye, magambe kiswazo omugagga kwe kutana kentula nga atabadde yeewaana basajja banne nti nze mukulya ennyama siri yanku sina nkwatira nsawo. Ndabalaza akatambi ku lunaku lwokusatu ng'omukulu ono agenze yayita ewaabwe y'entuŋŋamo ng'avunaana abaayo obutalonda Kyagulanyi n'okubavunaana lwaki baaddira omwana waabwe ne bamuwassa embwa. Fact Kyagulanyi yamuyitambwa mu lulimi lwabwe olwo Olunyankole oba Ekisiraani. Naye njagala nziremu nzanya akatambi kano ntuuke wengendo tuuka tutandike programu ddakiika endala eziddako. Wuliriza bulungi nnyo kanziremu nkabazannyire wano ng'abuuza abaayo lwaki mulonda Kyagulanyi era lwaki mwamukkiriza omusajja alinga embwa omusajja omugwaga okuwasa omwana wammwe mwagala tuleetera ki? Ngenda kujja waka mbazannyira akatambi kano tuleke tugende ku video. Wulira.
President Yoweri Museveni has asked the people of Intungamo not to vote for Robert Kyagulanyi just because they married in the district. Now, both Museveni and the First Lady Janet were born in Intungamo, but the wife of Bobi Wine, Babi Ntunga, was also born in the same district. Now, Museveni today campaigned in Greater Intungamo and pledged for more roads. Intungamo district is where the NUP's presidential candidate Robert Kyagulanyi married his wife Barbara Ntunga. While campaigning in the Greater Intungamo district today, Museveni has discouraged the community against voting for candidates. This same district is all right. Sawa sosoze Yoseri tibahabura otabasula mutano wa kale kyensire tamzizide ensanga bisibe na nyini kabu yonje tambula lukwata senior kansulate mutabali wo the daily drinking general to say didige omuvubuko yakola treat nalabyeko no omuvubuko musiyazi monna mawulira akola ku Natasha Broadcasting Service gweta kanale mugume nga akoze posti adamu eyoli didige musiyazi munne muhozi kanyirugaba bawandikire gebyo yorunyankole jobera banyankole omanyi teri kintu kifula muntu musiru okwefula kyatali kyekiringa bono osanga kaddugala nga yaddugala linga enzinziri ayogera oluzungu era kwenkana queen omugenzi oba kyaliso oba lari oba ani noba tumya nomutene gukuluma tojja kufuuka muzungu kati bwenda nalabye oli omusiyazi kale mugume nga awandiise ayongera ku tweet ya daily drinking general mbulwachi ya Kyagulanyi wachi yagenda nawasa entungamo nga tamaze kumwebuzaako era bamutuma erinnya musinguzi azifunga tamaze kumwebuzaako naye tujjukira nti didigi daily drinking general tasobola kukola kintu kyonna nga either kojjawe omusiyazi Andrew Mwenda oba kitaawe Ssaabasosoze Yoseri tibahabulwa tamugambye kukola kigambo ekyo. Ekizibu ekisinga okulumba kwe kuba nti mu bakazi bonna aba betuyita abakagurupu kawe temuli ategeranga babi public mwagala yamupa sivinga bawa mwagala ayagala abantu she's intelligent ayagala buli muntu kati kibaluma nga oleta Natasha Fidodido oleta Diana Fidodido oleta oli Patience mama nyabo boleta mama oyayika Windows emmere bwajiri adda mu magulu yazimba Njovu Enterprises kati balaba akakyala ninga ebintu byakokola sibye ebyewaabwe kakola ate byeno byenna kugamba so awo tetugenda kulwawo didigi nawe musiyaze munno kanale mugume ne Jeno Yoweri Kaguta Museveni Ssaabasosoze owa enjala kubuuza bwe tuba twogera ku busosoze mu mawanga era nga kyabaluma nnyo Kyagulanyi okuwasa entungamo didigi daily drinking general kitaawo bwe wajja n'owasa muwala wa Ken Lukyamuzi Susan Nampijja yali mukyala mufumbo ng'alina bbaawe balina n'abaana olw'okuba mukozesa mentality ngera tomanyi kukwata wakozesa amaanyi n'otwala Susan Nampijja musajja we n'omutta n'omulekesa enseene ewooma waliwo Omuganda yenna eyajja ku mutimbagano n'abavumirira lwaki Susan Nampijja mumututte ku kifuba muwasa oba walabako Ken Lukyamuzi ng'alina awandiise wonna nti mututte muwala we didigi although you married Susan Nampijja or you didn't marry her officially, she's a Muganda lady. Did anyone came out and complained or criticized you as you've been doing to Robert Kyagulanyi Center
Nobody. Ani asosolani. Wasanga Susan Nampija. No mujjako bawe, no mutta, no twalo mukazi. Teri yakuvunana, mwina muna abana. Teri yakuvunana kabere kitawe ndulukeme n'uchamuzi. Teri muganda yakuvunana wadde okucriticizing. Goroza. Fo mutima gutulina. Mubi eri abantu nga mmwe oba temusima busiimi nkubuuziza kitawo ono yagamba batu bentunga muti it was kyali kibi okuddira embwa nejja ne waseeno katugende tufena tubeere mu buliri bwawe naye Susan Nampija mwamutwala. Did anyone criticize you over taking Susan Nampija? Nobody. Even Ken Luchamo, the father to Susan, didn't complain. Mutegera lunaku ki? Ani asosola? Ani asosolaawo? Muhoozi. Mpozi ga public tekimanyi. Nekimanyi. Muhoozi Susan Nampija mukazi oba namba 3 oba namba 5 kyetwagala kumanya. Mukazi muganda. Ani yali avuddeyo n'akuvumirira ku muganda nti watwala omukazi omuganda. For us, we don't care such nonsense, no. Because we live in a free life. We associate with the people. That's why we are called Baganda. Clusters of people. We are called Baganda, a clusters of people. Obuganda bw'abantu. We mingle, we unite. So for you who doesn't mingle, that's why you have a low thinking capacity. To the extent wamutuuka kussa nga mutya abantu ab'omusaayi omulala okujja okubeegattamu ne mbanga at least osalawo okwagala mwannyoko omwana wa kojjaawo omwana wa maama w'omuto mugatte windows zammwe zonna nga za Pentium ne zibeera nga tezikyalina update wadde wezigenda kujja software yenna kubanga mulina kalika kawo mentality ne tribalism ke mwagala. Look around the country in different communities. They are intermarriage. Abaana bazadde bali so intelligent. Abaana bazadde bagumu nnyo. Negwe tunulira abammwe bayika windows every time everywhere tebasobola na kusoma. You yourself bakusomesa nga bakula n'abasomesa bakutulira ebibuuzo era wasigala oli mutu mukalu olinga ndebe ya mwanyi etali mu mwanyi. Tosobola kuddira positive n'ogiteeka ne positive n'ofuna results. Kati mu obusosozo obajjuddemu mwewasaamu temwagala kubu eno okujjayo was just just mistake era n'abaana temubatwala ng'ekintu ekiri awo. Kati y'ensonga lwaki bwe mulaba nga tukoze tutya lwaki oyagala omwana wa ssengawo oyagala omwana wa maama omuto oyagala omwana wa kojjaawo oba ne mwannyoko kennyini osobola okumwegattako ne muzaala omwana. Kyova olaba mwayika windows mutambula abasajja mulinga ng'eteeze n'esubula mutambula mu bigula mulina hips temulowooza tosobola kuddira. Gw'oza lwaki sukali bamuteekamu amajaani? Oza lwaki sukali bamuteekamu amazzi? Twali batunywa bunywi sukali tumuluna buno ntuga nti yojja ekyayi. No. To make a cup of tea or a cup of coffee, it needs a different ingredients to make a cup of tea or cup of coffee. Okola ekikopo kya kaawa oba okola ekikopo kya chai kyetaaga ebirungo eby'enjawulo. Okitegere kati mmwe mulina kawo mentality yesinga obbatawaanya okola chai. Weetaaga ekikopo, weetaaga ejjiiko, weetaaga sukaali, weetaaga amazzi, weetaaga amajaani. Oyinza okwetaaga budalasiini, oyinza okwetaaga omujaaja, oyinza okwetaaga kisubi to make a cup of tea. Okitegera?
kati muli awo muli mundowooza nti okukola kyayi essukaali yekka. No, mukyuse ku bungo ate mujje mu bantu. The reason as to why there is a group called Bantu, Abantu, because we behave like human beings. We don't behave like animals. Ekiyitizibwa era ojjogoberere omusittale gw'abantu gwe bayita abantu abalimu ak'abantu. Beetowaze, bandiza, bakuŋŋaanya abantu, naye mmwe abalimu kali akattuusi temutegeera, mulwawo kutegeera ate temutegeererako ddala. Temutegeera, mulwawo kutegeera ate temutegeererako ddala. Kitegedde bulungi? Waliwo omwami ogumwe ndalabye ndowooza yakuuka mu mbeera z'abantu n'obutonde bwabwe n'abantu ebitundu mwe baba. Alina akavidiyo ke yakoze nannyonnyola natudde ngamba linda mukko katono wandibanga oli mutuufu. Nja kuddamu nkanoonye nga yannyonnyodde abantu bano ne ngamba linda katono nnyo omusajja ono yandibanga mutuufu atya. Ngala genda yeeyo yagambye bano abeefuula nti bakazi bakabano Banyarwanda balabika bulungi. Tebalabika bulungi bukubanga baagala gy'okoma okulya omuzigo omungi n'okunywa amata. Lizard sezivaamu zeezo kuyiikayiika kutiribira bwe bityo era n'amata gagenda mu bwongo n'obeera ng'olina cow mentality. Kyobula nti abaana abasinga bw'anywa amata g'ente nga nyina yakamuzaala, he or she behaves like a cow or behaves like a cattle. Naga ogenda mu communities nga balya nnyo ennyama n'okunywa nnyo amata babeera batunywa mix era nga amannyo gabe gali kungulu galinga buno bugundi bukamujje amannyo gagabera kungulu kali bwe yayogedde bino nga Charlie boy lindako omusajja yayogedde ebintu ninga lindako bayina okunywa ku mazzi. Nagamba tunulya abantu kati ng'Abaganda balya buli kimu kyonna kuba balina variety of food, bali strong ate nga bali static, bategeera oba ayina akabina batalina kabina yoyo. Naye tunulira abantu bw'alina hips n'abasajja batambula bayiikayiika bali bati. Sajja omukulu alina amabeere gabunduse, alina olubuto olumulinga ng'entuumu ya kasasiro, ayina hips. Ogamba osanga mukazi omusoga oba omunyoro omuganda ng'azaala abaana 14, Janet yazaala 3 n'ekitundu n'ayiika. Osanga omukazi nakuzaalira abaana nakuzaalira ttiimu y'omupiira 14 nga tannakyukako kalasi nga waali basange bana baba omu abanga isukuli mugolese musana nga yayiise dda obalanga bambadde engoye n'olanga balina ne mwambulo ojja kulanga omubiri gulinga ng'enguudo z'ettirinyi wali ofumbyeko obusera n'otabunywa n'obulekawo ku makya obusanga bufaanagana nga buliye bwegoyeza kati nabana abantu omulamu lugoye nga mulungi nnyo mubikkulu ojja kudwojega ki kino gye ng'alinga emitimiti gye bakubyekubye naye ngeri bw'aba yambadde olugoye kantwalo nosigena mu naye ajjemu engoye ojja nakwagala okudduka balinga bamagodogodo abazayire mujjukira gayi avuga nga pikipiki gwe bayita nga magodogodo omuzayire omusanga alina ajjudde ebigu kati such people gayi yannyonnyodde ekyo ne ngamba wait a minute ngenda kunoonya ka video njakateekayo. That's the difference. Gayi yannyonnyodde nga ngenda kanoonya nkanoonya osanga omukazi omugisu omuganda omulugwa nakuzalira ttiimu y'omupiira abaana 14 n'atekawo ne substitute
nabanga atanazaalako sanga bano abeeyita mubatiribiita abaana aba nga yayise dda windows kubanga bezaalamu tebagala mbugenda bbali eno era wabazze eno nga zeeno aba ali ku missioni era abazze kubega mulimu gyabwe gyakubega kyobola ne wakuzalira abaana bananga abazadde nnyo oyinza okugenda okwekkanya nga omututte ku ndagaluse ng'owuwo yalimu omwo basala tosibabo ogenda kubanja kala bw'osanga amanyo gabalingawo nga bubiriiti gali bwe gati gabalinga embazzi zino tractor ezikola eziwala kata enguudo mu Kampala tobuuza gye bava yodieni omusajja annyonnyodde nga lindako omusajja mutupa naye information naku zino information simu lwaki naye obudde video ewedde tugende mirembe tusinkana ku Lwokusatu video ewedde negendo goba gendo nyizo ku gendo nyereze ku lusero abantu lebayita abantu gendo lunonyereze ko olusero bayita lwa bantu ojja kwetegerera ojja kutegeera nabo banonyereze kaabo bamusebeni abo si yaleta ojja kutegeera oh no wait mulindeko temugenda musoke mulindeko badene mulindeko mpeda chika 5 zokka badene maybe mumwagala nyo ebyo nonese okay kansoke mbayisizewo kano nga sinagenda mulindeko kansubire mu 7 tonagenda jeneti tonagenda musoke mulindeko dakika 5 njala tegeeza bana Uganda mwenna mbadde nerabidde munansonyiwa njakiddamu ne ku Lwokusatu information kyenafunye Endagabwete nti Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa mutabana wa kale kyensire tamuzizide nsanga bisibe sabasosoze senior lukwata enteekateeka eno ya kyama nnyo ebadde tenafuluma ye ne famire ye baafuna meeting oba olutuulo olw'ekyama n'abamu ku bakungu b'ekibira ky'amawanga amagatte ne bakkiriziganya nti nga bayita mu nkola ey'okuleeta abanoonyi b'obubuddamu okuva mu mawanga gano wammanga bagenda nga bawo butuuze obwembagirawo muno mwe muli Abasomaali omuli Abalundi n'Abanyarwanda era olwalo njala bategeeza mu Uganda it is official but it has been a secret information and hidden information but according to my sources I'm here to inform the public that Museveni and his family they had a secret agreement with some UN officials to give direct citizenship to the following nationals: the Somalian people, the Burundi people, and the Rwandese people from Rwanda. That's why these days in Uganda, the Somalis, they hold or they own Ugandan national identifications and national passport. The same applies to Rwandese and the Burundians. And that's why there are so many Somalians, Burundians, and Rwandese who seek visas from different embassies in Uganda using Uganda documents, including passports and national identification. And they have traveled across the world through that program. But in return, Museveni, he uses those foreign nationals in election periods. That's why he ever said that he knows where he gets the votes from. Nchidam. Omukulu ono, abantu bana bave Somalia, Abarundi n'Abanyarwanda, bwe bayingira mu ggwanga, bajja balina obutuuze era nga babufunye. Era ennaku zino Abasomali, Abarundi n'Abanyarwanda babeera nnyo ku embassy z'ensi eza Europe, eza America, eza Canada okufuna visa nga bakozesa passport za Uganda, kubanga
baba otuuse direct ekintu kino UN ab'omunda bakimanyiko yakikozesanga okugamba nti ye aleeta ba refugee kumbe kaali kagenderera ke okukola ekintu kino. And the public must know this. That's why we have so many foreigners in Uganda right now who holds Uganda national identification and passport. Because it is a hidden agreement between the 7 and some UN officials. Information from the very crucial. So, video when them again, them to amble mirembe tujja kusinkana ku Lwokusatu. Messenger njagiza ku Lwokusatu. Mukama